Grace Kani oyo yenga omwana omuwala si mu bubi. Grace ayina ne fujjo ng'omuntu. Enze kuba ndi omu lumu nali emusi wano wennyini we tututte kalenda emakindi. Ku kivulu kya Nice TV nze nali emusi waakyo. Abayimba bayimba awamba microphone Grace Kani alinya stage waggulu. Ne mugamba Grace wojjidde sigoba doddako. Katumalo searching oluyimba lwo tukole ki tukuwe. Batwete tumutimbye. Yakwata microphone n'ajinkuba. Grace Kani ayogeranga bw'ayagala. Na Uganda si akwogeranga bw'oyagala. Kimwe bati bali ewo bweru bagenda kunyiga. Naye nze jagadde mugamba mazima Grace ayogera bubi. Ne woba owuliranga ayogera n'abantu ayogeranga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. Ene nsisi yakwogeranga bw'oyagala. Ate n'ensisi yakwekubagiza. Grace Kani gwe tuliko maama. Kola damu akola research. Simanyi ti omaya musanga n'embuzi. Grace wali mutonga tolyangako walala. Tatekwa kubanga yali agirina. Wali togirina. Kati bali abasooka bonga tewalaluka bwaba omono wamusangamu ekikula ludde kiyigiriza abali mu kujja. Ate namwe basajjamu abatulaba abali eyo nga weetegeera bulungi oyina lavo oyina keya mukwana Grace. Watuswalira Susan avuddeyo n'akuyamba bw'atyo n'omuzukulu n'amulera n'okomawo n'okola ebyekisiru ebyo. Muwala gwo batoyina magezi. Mukama nsonyiwe. Kuba muntu munsi tuli mu kuswalira abantu. Bwoba omuntu akwagadde bw'atyo sufuna okuswala mu mutima. Tandika omuswalira nti mami makula anaalaba atya. Ebintu bya Suna n'ennambwayo njagala okugamba omulala ali eyo alina kyayitamu nga kifaanagana bw'ekityo. Nti bano abasajja balalamu. Omusajja bw'akeeranga nkya n'agamba nti sikwagala. Ne bwadde abatakwagala. Naye nze nalaba nnambwayo kujja bagamba nti towaana njoyo nga simwosula. Nalaba ng'akawala akanaagumira ebizibu. Nti Suna agenda kufuna abalala aleke kannambwayo kano ng'alese mukyala wawaka. Iye hausi wife oyo ng'amulesse agenda atabe n'abalala abatalina maki makulu kyeŋŋamba Suna. Ne bweba olutalo oluzzeemu olwa kalina eyo omukulu Kamoga ali luddawa okumaliriza ensonga zino. Tayinza kuzimaliriza olw'ensonga waliwo ensobi y'ekyapa eri eyakolebwa kwemboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange webale kutulaba tuze n'olunaku lwaleero senga ayambadde kakala kayambadde oba kawagira simanyi naye nga tuze naye olunaku lwaleero tongera okuwayamukko abadde abuzeebuzeemukko senga nga bwe nakutegeeza emagako kaawo nti yafiirwa era simanyi abalina amataaba mugire mugaweereze ng'obudde bukyali ensonga tuzikwasaganya bulungi. So senga kulikayo navuddeyo banna omwana wa maama namuleseeyo mu bitooke ewaziive yalese abaana abato nga kitalo. Omuto asembayo bebi ali myezi 7 yazaala bulungi ng'omukyala. Senga naye mutabani yalemera ddala ku kyana ekyo. Ekyana kino ekiganye kibwe kimuga kisoma. Naye oba kituufu kisoma. Tulengeze ku kyana kiri mutabani wa Senga yalemera ku kyana ekyo. Oba kisoma oba tekisoma tetumanyi. Buli lwe tujja wano ate aginnyonnyola. Annyonnyola. Manager wa ekyana tagenda nekigira batuula eno neyagagala eti mubonyaabonyeza omwana wange nekyamunnyonnyola kisoma. Kisoma owaye ebyana ebisoma ennaku zino nabyo byatutabukira. Ebyana byaffe twagala funa biyunifomu bye tubyambaza nga binenemukko naye tetumanyi kyakkola. Abasajja balabira dda tebakyatemya osanga ekyana kyo kito naye ng'oli akinnyonnyodde ebigambo ebiyitirivu. Abaana kati bakula ebigambo babiwulira yasalawo okusinzira maama bw'omugambye nti ebigambo biwulirize ku myaka bwe giti. Naye nga yaba okumugamba weki webali tebajjabaga nti omunnyonnyola. Kyana kyekuza myaka 12 ng'ebbina alikoma mpijja omusajja ajja kukinnyonnyola naye gwe omugamba mwana wange towuliriza. Ojja mwana we amatu gazibe mwana awuliriza ava ku campus omanye mwana we olugenda campus omutuma degree n'omutumirako n'omusajja. Ebintu ebiri alina okujja nabyo. Degree n'omusajja. Era omwana bw'ava campus nga tazze na musajja obweraliikirivu buba bw'amaanyi. Mwana alina okuva campus awo nga azze n'omusajja ne degree. Byombi alina okuba nga azze nabyo. Alina okujja nabyo kuba tufuna obuzibu nti ennaku zino okuzaala
bwe kuyita ennyo omukazi n'alwawo nga tazaala tusa emyaka 35 tazaalangako ate nabwo obuzibu bwa bw'amaanyi ogenda kwesanga ebizimba bitandise omuluma abamu abatakyazaala nga amagige geebase okitegeera ate ne tutawaana ate awo tumufunireyo omusajja amuwa ku mazzi ate tukole kino tutawaana kati abaana baffe twagala batumirawo nti genda ku kampasi jangu ne digiri n'omusajja kola ki jangu naye nzikiriza mbuuze kuba tulaba senga buuza kuba tulaba abatulaba mbabuuzizaako yonna gye musinzira okutulaba kansuubire nti muli bulungi amannya gange nze Sara Madrin Nabukera senga mmwe ye senga w'ensonga zonna ez'ekisenge mu ddiiro tuyingire tukwatira omusajja bamukwata batya kiki ekiganye obufumbo bugaaniddewa okuzaala kugaaniddewa ebintu ng'ebyo bisanyusa abakyala kale kweggamba yenze munnammwe ne leero nzize mbabuzeeko ko nafuna ebizibu mayanja ekyemanyi yabategeeza nti nafiirwa naye nkomyewo neekakabya ate munayi n'asula ku malaalo nvuddeyo ne neereeta senga ogenza okukomawo ng'ebizibu bingi nnyo ebikulinze tuli wano tukyali mu lutalo olw'okuddaabiriza mwana muwalawo Grace Khan ndowooza omumanyi bulungi nnyo Grace Khan mutegeera Grace Khan Grace Khan abantu boogera buli omu ayogera kiki abamu bagamba nti Grace Khan ekimubonyaabonya ebiragalalagala ebikuta akati ennaku zino zonna abalala bagamba nti Grace Khan alabika ebyo ebyewabwe ebyekika bimusumbuwa abalala bagamba nti omukwano gwalina eri Prince Oma nti erivubuka lino li Prince Oma nti lita kuba lyamutabangula Prince Oma gwe mukumugobera n'okumwetegereza Grace Khan mukumwetegereza nnyo olowooza ki ekisumbwa Grace Khan tugenda kwogera ku nsonga nnyingi mu kintu kimu ekya Grace Khan Grace Khan oyo ye ng'omwana omuwala si mu bubi Grace alina n'effujjo ng'omuntu enze kuba ndi omu lumu nali emusi wano wennyini we tututte kalenda emakindi ku kivulu kya Nice TV nze nali emusi waakyo abayimbayimba bayimba awamba microphone Grace Khan alinya stage waggulu ne mugamba Grace wojjidde sigobadde oddako katumalo sakinga oluyimba lwo tukole ki tukuwe batwete tumutimbye yakwata microphone n'aginkuba yajikagofwa katambula nnyo nga Grace Khan yakwata microphone n'agikuba singa n'aginkuba naye ka trendinga nnyo nga aginkuba naye ne ngamba mukama mulungi Grace Khan microphone tenkutte kubanga mu nsi muno waliyo omuntu bw'aba ali awo ngeri yalinze nti mukwateko nkulabe lwali yavubutuka eri n'agamba simanye kutte konsete enkutte kale lwali lutalo lwali tujja kuba lw'amaanyi naye yagikajuka n'enkuba amagulu nesho tebakulanze wabula oyagadde ogyoyimbemu ate n'okola efujjo kati awo enjagadde okulagira Grace Khan nti ye ng'omuntu Grace Khan waaki ekyo kimu wafujjo ebbanga lyemmulabidde lyenze mugoberera wafujjo ekirala Grace Khan ayogeranga bw'ayagala Uganda si yakwogeranga bw'oyagala kimuyema tibali ewo bweru bagenda kunyiiga naye nze jagadde mugamba amazima Grace ayogera bubi ne woba owulira ayogera n'abantu ayogeranga bw'akola ki nga bw'ayagala eno ensi si yakwogeranga bw'oyagala ate n'ensi si yakwekubagiza Grace Khan yeekubagiza ate Grace Khan tasiima byonna biri ku y'omuntu omu Grace Khan tasiima njagala kino ekyokwekubagiza okimbuuze nakyo nkikugambe n'ekyobutasiima nkikugambe ekyokwekubagiza Grace Khan si gwosoose okufiirwa si gwosoose okubeera bamulekwa bamulekwa bangi nnyo ne gye navudde oziika waliyo mulekwa ow'emyezi 7 naye weekubagiza nnyo nga mu nsi gwe iwekka akyabivuiriddwako bazadde bo bantu bangi tuli mu nsi tulina bazadde bantu bangi bali eyo bakuze tebalabanga kuba abazaala nga baafa bato myaka 5 gyayina myaka 3 gyayina ne muzadde n'ava mu nsi omwana n'asigala mu nsi yekka ate n'abeerawo nga talina kyali ne Grace Khan oli mulekwa eyayina jjajjaawo oli mulekwa ayina abakuyambye ozaaliddwa buli muntu akwagala Susan Makula wano mukapasa bujingo yasalawo amuzaale ng'omwana
n'amuzala n'omuzukulu n'amutwala gwe mu nsi okwekubagiza okunasinga okwekubagiza okutaggwa oli kukomya ddi oyogedde ku Susan Makula olutaba lugezigezi na kajanja Susan Makula y'omu ku mikwano gyo Susan mukwano gwange Susan Makula olowooza ayinza okusobola Grace Kano okusinziira ku byonna by'oyogedde okwekubagiza Susan okwogera nga bw'ayagala Susan ye ng'omuntu nze ebbanga lye nabeerako ne Susan ebiseera ebyo yali tannabeera mukyala pasita Susan oyo naye Susan muntu gwotasobola mmanya kyayagala nekyatayagala kati Grace ayinza okuba anyiiza Susan ne Susan ng'abikkako yes mukyala abikkako ekyo kigende kiyite okitegeera neera nga ŋŋamba nnyo oŋŋamba Grace Kano nti bw'oteetereze omuntu ne bw'akwagala ennyo akutamwa ne Susan agenda kutuuka ekiseera atamwe Grace Kano bakunyiwe ne bw'oba mwana muwonga wamuzaala buli ssaawa omuddaabiriza ne bwe tubaffe bakansala ng'okansolinga omuntu buli ssaawa nti guma omutima kino kireke kino kiyite omuntu oyo n'agaana otuuka ekiseera n'ogamba oyo tebamundeetera nakola ki mukooyo omukoowa okitegeera omuntu oyo omukoowa so n'olwekyo twagala Grace Kano ekintu ky'okwekubagiza kye tuwaddeko kireke obutasiima Katonda akuwadde Susan akugambe nti yiga n'emmotoka nja kugikugulira mwana gwe Grace Kano oganye okusiima abaana bazadde abaana tebaliiko bataata ne tebalina babawa buki buyambi omwana ali mu kaziga kera n'atunda kasooli n'amazzi ku mutwe alabirire bebi oyo Grace Kano si gwe single mother asoose oli single mother kaana kamu abantu basingle mother ku baana 8 omukazi ng'akeera n'atunda kyayi n'asiika n'afumba akatogo n'akola kinga single mother alina okulabirira abaana abo balye banywe beebake ng'alina osasula newoswa Grace Kano omanyi n'okunyiiga n'ofunayo bamoda abakusuza ne bakuddaabiriza ne bakwegayirira n'okunywa kasipulashi era n'osigala ng'okyatutawaanya mbu oma bamwegayirira n'okunywa kasipulashi okitegeera bakwegayiridde bakubise nawulira mugamba kanteekeko n'ensiri tezikuluma ogenda kwekanga ng'eno ensi ekutadde Grace ate ejja kukuta abantu bagenda kwetamwa tunaabeera ku Grace wekka gw'olina ebizibu wekka mu nsi bantu bangi balina ebizibu mu dduniya muno Grace wekkakkanye siima bamwenkanya weesonyiwe ebitakukwatako okwegatta kuveeko abeerewo atya omwana kwegatta kwe kumulumya simanyi mukama atuleetereyo omusajja asobola okwegatta ku Grace omabye yamwegattako tuwone kati kiki nnyo kyayagala ku musajja yennyini atuga musajja si yalabirira omwana Makula yamulabirira ne mupasita bujja bamubuuza kyali amuwadde ekikwatwako takirina kakiro ekyo tukowolera mu kamera omusajja gaggadde luva okwaya basajja abakala omusoko omulala enjasa biggwe embuumuulo vaayo tuyambe ku Grace Kano omukoone pulinsoma we yakoona tuwone isirebe kirewanya mwana oyo Grace funa omulenzi omunnyonnyole nti oma yabikola bw'ati yankwatanga wano banange ebintu byokwesiba ku muntu atakwagala kibi baana bawala mbagambe bw'oba omulenzi akukyaye okedde weefunidde omulenzi wo tugeze okedde ofunye Fred wayina nnyo laavu Fred akufudde musiru naye nga byonna by'omwagalako si ssente si bulungi si ki ninga mulava inenge gyakumatiza muwala togwa ddalu funa omulenzi yenna omulagirire Fred byabadde akola abasajja baana bato bakwata oyo omwana yati yabigira mu omusajja ng'abadde alina ke yakukola ne kakunyumira n'akukyawa bw'ofuna omulala osomulagirira n'akakola kutidde bulungi n'abikwata bulungi n'obiyigiriza ono naye n'abikola n'ogumira ku ono maama laavu mutima yadde laavu mutima naye oma byakoze mwana gwe era tokyawanga olimba nnyo Grace Kano njagala okutegeeza Grace Kano laavu ne bwebanga ekuluma etya ofe abakazi tuli bwe tuti bw'ogwa mu laavu empya eri enkadde ebadde kusuula eddalu ekkakkana kyogamba tofuna bakwana waba tafuna bamukwana gye munaaza afuna abasajja bajjenga 10 alondemu owuwe waka abantu 10 olondemu owuwe kubanga omuntu akyanoonya tebamugaana kwenda bw'otooyenda onoofuna otya omusajja omukazi yenna ng'oli mu katale kakunoonya yenda kasita we protectinga n'otalwala n'otafuna mbuto ze otetegekedde wulirawo
yenda paka ofunemu omusajja ate bw'otoyenda ogenda kujjawo omusajja oyina kugezesa bano abasajja naye mu magezi ng'obulwadde obwewaza n'embuto z'otakoze eki zotetegekedde ofunemu omutuufu ate omutuufu onoomufuna ofuuse musisita mu nju ye waka oba mu kazigoko olina kugenda ng'obatabaalamu tabaala ofunemu omutuufu omala omufuna bano bonna bagobe temubadde maddaala omutuufu nkoze ntya mufunye munneesonyiwe teri teeka ligaana muwala atanafuna musajja kwenda baba mu katale nga banoonya ate onoonoonya otya bw'oba onoonya mu mudaala ennyaanya ennungi ogenda ozinyigako ozikebere paka woga nti guno omudaala gwe gulina ennyaanya ennungi n'ogulaawo kedo onyigako olabe ekyengedde obulungi kyekiriwa naffe bwe tuba tunoonya abakyala bwe tukola bw'oba oyagala kunoonya musajja keera kusanira enviri zo weekoleko funa kakyayi genda okanywa wokola ki wogenza okukanywa weetege bantu bajje rondamu ki weetaaga ate abantu bano bemufumbirwa musookenga kulyako olabe ki kyogenda okufumbirwa ofumbirwa omusajja nga tomutegedde n'atuuka eri n'omala ng'embaga ewedde temulina kye mwali mukoze musanga omusekuzo ng'osekula mu kinu kyo lutalo nalaba omuvubuka awo yali ku mawulire awo nga omuvubuka yajja n'ayanjula omukyala ne bakola biki byonna kati batuuka bamaze emikolo gyonna kati omukyala byatuuka mu maka mu bbanga tono natandika okwekyanga bagenda okumubuuza nti bannange buzibu ki obuliwo ng'omuwala agamba nti omusajja nze simutegeera temuli kantu nga kyekimuddusa kebeera olaba bakantu mwekali olaba oba onookagumira otuule okole ki okkalire bulesikaani gwe tuliko maama ddamu akola erisaaki simanyi nti oma yamusanga n'embuzi mbugulesi wali muto nga tolyangako walala tateekwa kubanga yali agirina wali togirina kati bali abasooka bo nga tewalaluka bw'aba omwono wamusangamu ekikulaludde kiyigiriza abali mu kujja ate namwe basajjamu abatulaba abali eyo nga weetegeera bulungi oyina laavu oyina keya mukwane gulesi sikulimba bambi mutukwanire gulesi ana ayinza okuba nga tobajja mumukwana nga yowonga obukyalowoleza eri wa Prince Oma mukwana omugamba omma yakola ki nkikukole bwakikunyonyola naye musajja gwe kigezeeko kikole gulesi tuwummule gulesi tubikooye buli sawa gulesi ate mama oma afuuse oma bagenza omuleeta jjo oma Prince Oma neŋŋamba bannange ng'ate buzibu kisenga kubanga Prince Oma muvubuka kasente mwekali mulabe muvubuka agwanidde anti kati gulesi twategedde nti sente sizo ezimukaabisa Oma gulesi ayina abamulabirira bw'eba mmotoka Susan Makula yamugambe gimugulira bwe kuba kuguddaabiriziwa nalabye emmodo ng'amufaako nnyo ennyumba gy'asula tasasula rent alina abakozi omwana alina kizibu nkugambye kiri wali kyakunoonya muntu amutakula obulungi oba byakola kuba situlowooza nti sente nabirala byebimusikiriza oba kiganye tufuneyo omusajja bannanga tukooye okwogera ku Grace musajja gwali eyandaba vaayo tukwaniraani Grace Kani otuwasize Grace Kani ate naawe Prince Oma wasa kasajja katusobedde wasa wasa Grace akwesonyiwe senga eriyo omukazi nga ne bw'owasa ng'era asigala agamba nti gwe gwenjagala nali ku ssomero kankwekyo okulabirako owasa omukazi nga mulogo nnyo ajja kuloga Grace oyo amuviire ku bba kino kitwogedde senga kinzijukizza Grace atufuukidde Grace nali mu high school eyo omuwala ng'alina omuvubuka malaavu kika ki ekyo nga beeyagala yeeyagala nga bino ebyessomero bino beeyagala kati omuvubuka afunayo omuwala omulala omuwala bagamufuwa amawulire nti gaayiwo ate alina omuwala omulala gwe yakwanya bapepeya omuwala yakaaba amaziga n'akaaba amaziga n'akirwandako nduzi agenda okulaba nga tekisoboka naye with time okivaako kyava agamba nti ate si twagale fembi n'akigumira kati ne Grace Kani Prince Oma ayinza ofuna omukazi omulala Grace Kani asigala ng'alemedde kungaga nti twagale babiri anti Grace Kani ayise emyaka gy'okkaabira mu kitabo ne kijjula amaziga omanyi senior tu otambula awo kyali ku Oliver awo eyasaawo kati awo boyfriend akunyiiza oba n'akukyaba n'okaaba ekitabo n'okibikula n'okikabira amaziga ne gakola ki ne gajjula naye Grace Kani ogenze ne muleeba
okyalina amagezi agakabira omusajja okuva mande paka mande mpozinga bakucyanze kyanze Gulesi nga waloga Gulesi naye bw'aba tiyamuloga Gulesi yeetereze ate namwe abasajja abakwana Gulesi muleke genda nga muli ako anaaganaaga oli omwana yalaba ku musajja ayina laavu mugende nga laavu etegeerekeka kasajja kamuwa laavu senga Gulesi tufuukidde Gulesi embeera Grace Kan gy'alimu okutuuka n'aba nga atategeera n'aba ng'abeerawo abantu balowooza nti nno abalonda tekanoga nti oyo omuwala ajja kugwa eddalu laavu esobola okutuusaawo laavu olaba abantu balowooza nti Grace aba anywedde biragalalagala naye njagala okubategeeza nti mu kika kya laavu eyo laavu gy'eri mu kika kya laavu etuka okuwaga kusula eddalu gy'eri kati Grace lwakuba amanyikiddwa naye abantu gye bali eyo ebweru nga balalu bwe batyo okitegeera nga balalu olwalaavu ng'oli akeera ku makya n'ateekako eya tayimu n'akubira omusajja n'amuvuma n'amubulokinga n'ayita ku ndala nayo n'akuba essimu n'alemera ku musajja ng'obwongo bwe bwonna bumugamba oyo omusajja nga ne bwe bajja abagaana ng'obwongo buli ku oyo omusajja ye lwakuba nti ono gwe tutegeera nina abalala balimu eyo embeera gye bali kye tuyita okulokingira ku musajja nga n'abasajja gye bali gagamba nja kwetuga omukazi oyo bwambulako ng'olaavu omitima gyakwatagana tekitera kusangika naye bwe kisangika kisobokera ddala Grace si mulalu laavu yemukola ki laavu yemusumbuwa naye ewona etya omusajja ali eyo ebweru agenda kutuyamba tukwanire Grace amutereze mulayini laavu ewonera ddala ng'ofunye omusajja omulala n'ogamba noga nti oli nali munoonyaako ki lwakubeera n'abagenda okukwana Grace nabo babbi bakwabuzi bayaye b'e Kampala balya lunaku naye walifuna omusajja atali wakulya lunaku n'addaabiriza Grace oyo laavu omanyi osanga laavu abayaaya abo balina laavu ya njawulo ku basajja abali jenta abo abasajja abeefuula aba high class abayaaya balina laavu akukwana n'akunaaza ebigere n'akusosola enjala n'akuyisa akatawulo mu magulu n'akuyisa omutwe mu magulu abasajja balina laavu ng'ewunza anti ye nga tannegatta byakola byokka oyinza obutaddamu biraba walala nga biba bikambwe nnyo kati lw'ozibiriza bwoti ebintu bya laavu ebyo ebasajja bye batukola nga birungi ozibiriza bwoti nga buli lw'ozibiriza bwoti obiraba buddukira ku bintu by'omusajja oli ng'obiraba kyokka si kyangu kufuna mulala abikola ki abikola omanyi nti eri abasajja bamanya kushevinga bakyala baabwe osanga omaka maama yakanaazanga n'ashevinga n'akola buli kimu ate abo baggayi bakyawa abasajja balina byebintu bakyawa akuleka n'agenda abikola omulala tebatereera nga buli lwokuba kafaananyi nga yafunye omulala bimukola n'otabuka amanyi okufuna essuwaani n'agisaako n'agimiramu emmere n'agira negwako n'alyoka atukuza essuwaani n'olulimi muveeko oyo ng'anaagenda tasiibula oyo aba yemanyi nti nze ebintu bya laavu buli gwe njagala asigala awoloma ne musajja gwe vaayo oyogeremu ne Grace Kan kwana Grace Kan birungi oyogereko naye akubulire omaki kyakola ekyenjawulo by praying sex esobola kuweza otayinza kubanga Grace afunanga musajja akisobola ebintu by'okwegatta naye senga mukutandika wano byerabirwa naye waliwo obukodyo obuli mu kwegatta oba ekika ekya waggulu kuba tetujaga nti amwesibako lwa bugagga senga nti amwesibako lwa bulungi abavuka gye bali abaana b'abakazi balungiweeyo abagogofu abalungi nga n'enviri sinsiwufu nga bayitirivu obulungi senga twali tutandika emboozi eno wagambye nti Grace Kan osiso n'otubula ekika kya Grace Kan omuli okwogera obubi obutasiima n'ebirala ebigwa mu kkowe ekyo oba osanga bye bimulemesa abantu b'abeera nabo nga bye bibagoba nga Grace Kan yeetaaga okwetereeza kati anti Grace Kan yeetaaga omugaso kati kino kintu tuyinza kibuuzaako bammoda ababeerako naye omukyala Suzan Makula batubuulire omuwala oyo ali atyawo kubanga anyagala kuba ekyokulabirako tuba tumulaba omulala ne ku live ng'ayogera nga bw'ayagala kankuwa ekyokulabirako babadde ku live live yabaddeko ye Grace Kan yabaddeko oba yabadde yakabata kwe babadde nga kuliko ne Lily Puzzle
kati n'atandika gabo mumanyi munange ko jali lipazo atandika bulungi kono lipazo namugamba ne Grace ng'olinga atamidde mama baba okitegedde yamutabukidde nga soli amise kojja okitegedde bubi nnyo namusabula nti eno Uganda ekika ky'omukazi wetu ogenda kwewaza oba maama agenda kuzaalirayo omusajja akuwase ekitasoboka abasajja tebabamanyiira abasajja tebabakolako lugazigezi abasajja tebabajooga oba oli abo bataddewo n'ekipya tebabuuzibwa gye bava ne gye balaga kyokka nga ate omukyala gwe olina okunyonyola gy'olaga ne gyova ne gyogenzo ziiko ddaddi okitegedde kugamba abasajja bano Katonda yabakola nga abanaafumbirwa mu Uganda batono abasajja abanaafumbirwa mu Uganda batono abakazi abanaafumbirwa batono abalala si baakufumbirwa kuba kakati bw'oba osobola ova mu bbanga n'ovuma omuntu kantu akatono ako nga obwongo bwo tebuse nze omwana aneebuuza ne bwayimba bannange bwakwata ebigambo ebyo byayimba anti nze waliwo lwayogedde ndaba nze omukuba mulanga nze ndaba talizo ninga ngakoze ekyogedde ekintu kya kisiru we baba akikubyeewaawo so ffenna tuli bazadde abazaala abaana abawala twagala kulaba mwana w'omuwala ayina talenti omuwala omulungi ayina ekiddako ng'ali mu nsaavu ya bw'ati so simanyi makulu obaasobonaye omuntu bw'olaba alemye pasita maka g'abasumba ng'akyalemeddwa nga n'omwenge akyagunywa aganya obbawulira ng'amuleredde n'omwana bamulaze love bafuuse bazadde be bafuuse bajjajja b'omwana we naye ng'akyatawaanya ensi bw'ati kubanga mukyala Susan Makula teri muntu n'omu yamusaba kugenda kuyamba Grace Khan era agenda okujja okuyamba Grace Khan nga Grace Khan teri amufaako ng'akola by'ayagala n'amulinga n'agamba nti awo omwana ono yeetaaga okukola ky'okuyambibwa ye kennyini amuteekako amaanyi ge naye alabika nga yalemera because yasooka mutwala waka kubanga bw'oba toswalira Susan avuddeyo n'akuyamba bw'atyo n'omuzukulu n'amulera n'okomawo n'okola ebyekisiru ebyo muwala gwe oba toyina magezi mukama nsonyiwa kuba mu nsi tuli mu kuswalira bantu bw'oba omuntu akwagadde bw'atyo sifuna okuswala mu mutima tandika omuswalira nti mami Makula anaalaba atya mukyala Makula agezaako kumubudaabuda okulaba nga yerabira Prisoma neyo gyali ewaani ewa modo naye ebyo ebimu ku ebyo byagezaako okukola abeere mu layini entuufu akole kyatikeddwa okukola naye ate namulabyeko awo nga yakoze era eno zeyadde ku TikTok yakuteka vidiyo oli yamubadde amukotaka vidiyo n'agamba nti ebirala byonna mumuwabule era byonna mubikole naye yeteyeetaaga kuwabulwa kuva ku Prisoma kati beera kwomaawo ne toddamu tukaabirira kubanga oma mu nsi si gwe baakola yekka mu nsi waliyo omusajja afaanana oma n'omusinga gwefuna mulenzi omunnyonnyola oma byali obulamu butambule toddamu tutawaanya ate ekirala linda oma kuzala mwana wakubira era naye amumma obuyambi ndowooza bonna olowooza ojja bajjudiza wali ewa Suzani abakulabiririre omanyi teri kizibu mukazi kutandika kuggwako ng'olaba kuzannyira mu talenti y'obudde ne bukuyitako olina okukolerera omwana oyo Suzani tajja wangala myaka 10 olina olabirira omwana oyo so omwana otagenda gabana ku yabugagga bya pasita Bujingo gwe maama olina onoonya omwana oyo bw'alina obbeera mu nsi bw'obanga bawo nalabye ku interview mbuuza addamu ebitakwatagana nze ekyo kyokka kisobola okukunkyaya olaba ofaanana bubi nze ne nkulaba n'obujonjo ngola tonyumye ne mpulira nga sijja kwegatta naawe omusajja omulaba bulabi nga mwami wo n'omulaba nga anamwana akajonjojonjo nze saala nkwekuba era bamanyi gye nvudde wange nze omusajja omubisi munnange si bannange kubanza omusajja mubi waakunyiiza tubeerewo tutya mu nju musajja akunyiiza n'ogumira obulungi bwe nga kitambula nga kirungi n'oga nkisonyiye mu mutima naye akabi kazungira mu nnyumba ze nnyinza obutakasonyiwa kazunga bekadde no bekave no bekadde nga ate omubi omutono naye nga muntu mulungi ne wagamba leero zaabuze olwa kisebo nga zaabuze naye omusajja omubyoga gutugubala wena kuyinza noonya ssente kati simanyi omwana omuwala ono kyaliko kubanga bw'oteetereza ate ffe obudde butuyitako abakyala obudde butuyitako nze nkyogera nnyo ne baga buyita ku ggwe nze nno gwe bulowooza bumpitako ndi mukyala mufumbo ni mukyala mufumbe w'omusajja nze sikyalina budde bwe ngoba
obudde ngoba bwa future y'abaana bange kati naye obudde bw'abasajja sikyagoba kubawo wendinze balinzija abantu wala waffe nze sinaba sirina gyendaga wajja nga kiddo najja kufumbawo wendi nnyo era nze mukadde waawo mukama bw'ali nkaddiya mukyala njuba baligamba ogenda wa mukyala njuba mukadde waawo ali mukyala njuba nga wendi sirina gyenkola ki tolina gy'olaga ekyo bwe nasooka nenkimanya nti obudde buyita nenfuna we neekwata senga waloga mwami njuba simuloge mulamu simuloge naye Uganda abantu balowooza nti omuntu bwakutegeera ennyo oba omulozi fe abakazi omusajja otuuka okutegeera oba weerekereza nnyo nze eyo eri batopiki njibuulira abakyala oba weerekereza bingi omusajja okutegeera oba weerekereza nnyo weerekereza obuwomi bw'ensi kwe kuyitibwa abasajja abalala oba obuwomi bwansi oba obuvuddeko ng'oli ku kika kya mmere kimu ky'olya nakyo si kyangu omukazi oguma nti kandi amatooke emyaka 12 gye naakagalya amatooke ye musajja omu gwe nnina ewaka nti sendaako bbali ekyo kimu abakyala kibalemye tebasobola kyerekereza okitegeera ekyo kimu omukazi ekyo kimu mu bufumbo okirese okyerekereza ositudde ebizibu bya bbaawo byonna emyaka 12 nga gwo birina mu nsawo emyaka 12 mu bulungi ne mu bubi ng'obirina okitegeera mu ssanyu mu nnaku mu bulwadde ng'obirina si kyangu bakazi bakyuka bakazi baagala beera wali mu swetwe obwavu we bujja n'alaba yaabo ffe kati obulamu mwe tutambulira oli akulaba n'ogamba lwaki siva ano ŋŋende wali naye ne weerekereza kale bingi okubeera muko omusajja oyo ne weerekereza n'oguma naye bw'agenda akutegeera nti mukyala wange bingi byakoze eki byayiseemu naye ng'aguma akola ki akubeererawo Grace Kan akyakaayanira Prince Omma atannatuuka na kusetolinga omwana akyalina okukebera eggwanga lino akyanoonya obuwoomi Prince Omma akyetaaga okunoonya obuwoomi mu buli kasonda akyanoonya obuwoomi akyanoonya ebyafaayo tannajjuza byafaayo gwe Grace ng'odda mukaabira oyo akyanoonya ebyafaayo senga obugambo obusembe ku Grace Kan nga kamu bubiri nsembayo nga mugamba nti mwana nga ow'obuwala Grace emyaka gigenda fe abakazi tuggwako ekirala mukama yakuwa talent eyo ogenda gyebakira ogenda kuzuukuka lumu nga weekoze ekintu gwe wenyini nga tikyakuzza katale ekirala funa omusajja omunnyonnyola ebintu bya Omma bye yakukola abikkole weesonyiwe Omma ekirala Grace funa omusajja ofumbirwe ojja kwesonyiwa omusajja oyo kkiriza abakwana ofunemu owo n'abakwana Grace ab'olumu temuddayo agendayo wa Grace Kan agende nga ali serious oli serious otukwanire Grace Kan atereere nabadde ngambye kamodo kano omodo bayatukoze atya modo si mufumbo modo anywerezeemu anywerezeemu modo anywerezeemu ano kiba kikola nno keya nalabye nga Grace ayinza omusobola tabanga moda ekira akwatamu tuyinza okubeera awo ng'akwatamu tannakwatamu naye tusaba akwatemu nze namwagaliza namwagaliza niwali nga amututte mu kaneeti nagenzola nga modo avaayo niŋŋamba modo waataayo modo bw'olifa kukutadde kale senga twabadde tukyali awo emabega kukaawuna mpulira ebigambo manyize bwe mpulira ebigambo sitera nnyo okwagala okupapapapa nabyo era njagala nnyo okwagala okugezaako okumanya obutuufu bwabyo nawulira amaloboozi agamu gagamba nti Suna Ben because bali tumanyi nti no Suna Ben enambwayo ennaku zino baddiŋŋana kuba tubali tulaba obufaananyi awo n'olutalo terukyaliwo tulowooza nti baddamu ne batereeza ensonga zaabwe kati ebintu bitambula naye nga bwe nkugambye nti emabegako kawo natandika okuwulira agamba nti no Suna Ben agenda kwanjula omukyalo omupya oli yaleetawo obutakkanya wakati awo agenda kukwasa omukyalo omupya naye neŋŋamba owaayi sijja bipapira kaakati enkya ya leero
mbadde awo ngenza okulaba ng'olutalo luli ewa Nambwayo mukalina gye yalemeramu gye bali mu kuzimba ng'olutalo lusituse ng'omuvubuka lwagula eri ku kalina ku mategula ng'akanyuga amategula g'okumukumu agawanulako okukuba emmotoka ya Nambwayo mwabadde ajjidde nga Nambwayo ali ku gate agiggula okulaga ono abadde akuteeka abadde akwataka vidiyo kulaga oli kyakola nga baba mugamba yongera okube nga naye bwagamba kati wenjukubye munkoze eki mukozeewo ki olutalo nga lusituse naye kiraga nti olutalo lukyaliwo kakati ebintu bya Ssuuna ne Nambwayo njagala okugamba omulala ali eyo alina kyayitamu nga kifaanagana bwe kityo nti bano abasajja balalamu omusajja bw'akeeranga nkya nagamba nti sikwagala ne bwadde abatakwagala bwe bukeera ku makya fe abakazi nsobola okubamba nti sikwagala nenfunamu muli omutima nenkuddira olwekyo kyonkoledde naye bano abasajja batugamba nti takwagala batakwagala lwa nsonga ekisinza obboonoona nti ye aba akulina nga n'emabega alinayo abataano w'omunyiiza bano abataano kuliko asangula amaziga awembejja kati mu kaseera k'omuwembejja kano talowooza nti ekannaleseeyo ani Nambwayo okitegeera gwe Nambwayo baba tebakyakulowooza ali like n'okubulirayo n'atadda kati no bimwasoose mutereezezzaamu nti ate twatereezezza kalina tugimalirize tubeere fembi wagenda oyite wiiki bbiri ngeno yawungireyo eno takyajjukirayo we buzibu abasajja bwe basanze era ngamba nnyo omusajja agala otambuza obufumbo bwe butambule bulungi obwenzi buleke omusajja ayagala okutambuza obufumbo gy'oyenze bwe bagenze kyusa oyiro oba kika kya mmere nikoyo lya amatoka ndye ku muwogo muwogo wo mwambalire nekkondo bwesobola yambala biliyoddeeka aresenga ompadde towabudde muwogo gyewamulidde aresenga ompadde akapya bw'ogenda okulya muwogo gy'ogenza okumulya ebbali tolemerayo ate tebateesa muwogo gwe gy'olidde muwogo tebateesa omukazi ogwogenza okwendako obwenzi weesanyuseemu tateesa talina nakyawabula takuwabula bwe bufumbo bwogenda obukuuma kuba obwenzi bwo bwatulemye tukyabuliddwa omusawo abatulogera obulungi muve ku bwenzi ekyo twakirese mwende naye twagala okubanga gyogenza okwenda towaayo budde tateesa takuwabula tayingira mu bya bizinesi yo tayingira mu bya mukyalawo takubuuza by'abaana bo talina kyakubuuza gwanoonya ensujju giryekola ki tambula oddeeyo kati singa Ssuuna kye yakolanga yali ajja kusigala Nambwayo bw'obulamu butambule naye kati obuzibu obuli wakati wa Ssuuna ne Nambwayo nti eno kuliko akola ki aseesa eyeetaaga Ssuuna ate laava empya giveeko laava empya nzibu nti omusajja obwongo bwonna buba ku kiri ekipya kino ekikadde n'akyerabira within time amala n'ajjukira nti nakola ensobi ng'ate gye yakola ensobi nayo takyasangayo kyova olaba muzunga ne musiriikirira nga muli mutooyi omanye omuntu bw'aba mutooyi nga atikkula ku bye yalidde obwongo buba bukola nnyo n'ajjukira nambe namukazi ali gwe nakyawowa mu kafe n'emmanga yali w'amaanyi olwo olina by'otoolako abantu balowooleza nnyo emmanji kakati bw'ofuna ekirowoozo ekyo naye era bw'odda ate era oddamu n'okola ensobi ey'okusatu mubeera mu nsobi paka ng'ofunye omuntu anaagumira ensobi zo naye nze nalaba Nambwayo kujja bagamba nti towaana njoyo nga simwosula nalaba ng'akawala akanaagumira ebizibu nti Ssuuna agenda kufuna abalala aleke ka Nambwayo kano ng'alese mukyala wawaka ye hawusi waife oyo ng'amulesse agenda atabe n'abalala abatalina maki makulu kyeŋŋamba Ssuuna ne bwe olutalo oluzeemu olwa kalina eyo omukulu Kamoga ali luddawa okumaliriza ensonga zino tayinza kuzimaliriza olw'ensonga waliwo ensobi y'ekyapa eri eyakolebwa kati Ssuuna tayinza kumukkiriza kuzitereeza waba nga waliwo ensobi y'ekyapa eri eyakolebwa okuba nti yassa Nambwayo ku kyapa nga twali kukkiriziganya omukazi ono ali lubuto yazaalayo n'omwana asooka Ssuuna bw'aba atutta abaana bano ku musaayi n'abakebeza nga babe omanye eb'ennaku zino abaana twagala sooka bakebeza musaayi okakasa nti baawo bw'omala okakasa nti abaana abo bawo amaka ago galekere Nambwayo bw'onoofuna obudde bubayo olw'ekigere Nambwayo talina budde bugenda kugattika ojja kudda ng'omusange kuba Nambwayo ali mulaavu ne Ssuuna tali mulaavu na bintu bya Ssuuna ali mulaavu ne Ssuuna era kyamukoze ebyo bafune butya bwe babeera batya wamu ababiri
kyekyakoza Nambwayo byonna bye tulowooza byakoze akola ki yazaakola Ssuuna bagambye Ssuuna agenda kwanjula nti agenda kwanjula omukyala muto bwe mpulira mbu ebigamba awo nga bwe nkugambye naye tewali buzibu bw'aba Ssuuna agenda kwanjula gwayanjula mutwale gyamwanjulidde kasa tamuleta munjula Nambwayo kasa tamuleta mukalina yanjula muntu wo mulye muwomerwe bye mukola mu bikole with time ojamala agambe andi senga waliwo kati enkola z'abasajja nti nenkwagala nga ndi mu mbeera mbi kati ng'ogyeko ffe kale ffe abantu ab'ensinga bwetambula na biki byonna naye nti eri omusajja nga muvubuka najja nakwagala olw'okuba akyali mu mbeera mbi nga omukyalo oyo aliwo essaawa ezo nti naye singa wayitawo akaseera omusajja afunyemu kasente obulamu buteredde agenda okutunuulira okugulu nga kulinga kwa kayozi nga talina kyagujja agenda okutunulira nyashi nga emabega tewali kaliwo oyo omanyi n'abannyo basenga nga bagamba olemedde mu biteeteeyi bitategeerekeka nga bagamba abakazi bambi omukazi we bamusuddewo ekibuto kigezze kiti bamusuddewo talabika bulungi bakazi mwe muve mu kujerega abakazi abo omukazi bamuwasa talina lubuto azadde abaana 5 yagala tusigale nga bwe lwali okitegedde wali oyagala lusigale nga bwe lwali olubuto lugezze kubanga gwakola ki omukazi oyo namwasa nga yalina ettutu omuzadde mu mwana ebbere ligudde teri mabeere gagenda kuyimirira nga gayonsezaako basajja mubeemukko naye kyensaba abakyala nga byonna tukyabirowoozaako nti tebajja kutuleka nga tufuuse nga shepusi z'embiri zaffe gikyuse bajja kutukyawa okuba kye baagala tetulina kijja kikolera abaami baffe naye omukyala baako ne kyoteeka ku mmeeza omukyala abaako nekyotekako ku mmeeza nga tebannabagamba nti mukole ku mibiri gyammwe mukole obubina baleke bakyawa mukole embuto baleke bakyawa mukole entumbwe munyirire mukyala byonna ebyo ojja kubikola bakulekewo n'obwana bwo baako nekyoteeka kuki ku mmeeza omusajja agenda okukugoba mu nnyumba ng'ettaka ero lye mwagula ebuziga ku ndagaano muliko 2 yes nga poloti bwe mwali mugizimbamu yaleeta mabaati n'oleeta bulooka yes entebe mu nnyumba ziza sideboard yeyo abaana mubazaala 2 omusajja otagenda kufulumya wakaawo agenda ne mukazi we gwakwanya omupya banoonye obulamu obuki obulala era gwajja kuleka wano n'abaki n'abaana bo omukyalo gwengambye alina kyateeka ku mmeeza oba okola ojja kusobola okulabirira abaana bano paka oli obuwunvu bwe bunaamugwamu bagenda eri nga buwunvu aba akomawo tuba tuwunze buwunzi awungamu buwunzi abadda kwegamba bakazi muba mutukuttemu gwekola ebyo byenkugambye eri aba agenda kukola ki kukomawo aba agenda kukomawo omusajja oli eri gyagenze tebamulabangako tebamanyi mpisa zembi omukazi tamanyirako nti bino ebintu ebiri ebuziga oyinako percentage gwe omukyala wawaka wabula amanyi nti masiikini otudde mu bintu bya bba okitegeera kati ye bamutadde mu muzigo mwagenda okitegeererera nti omwami n'omuzigo yagukowa emyaka 10 emabega tajja mubeerako myaka egi nga takomyewo mu maka ge gano kuba tajja gatunda ogayinako ki percentage nga temunnalowooza kukoza mbuto mbu abasajja babakyawalwa mbuto zigezze babakyawalwa ntumbwe zikoga nga muva muleeba babakyawalwa amabeere gagudde mulowooze nnyo ku kiki mugatta ku basajja abo be muyinaawo nga tonneemyusa tonneekyusa sheepu kufuna kabina butakaddiwa bajja kuleka mu nju n'ebintu byo anti oli mu bikola n'omulala ali wali abikola abba ebbaawo naye gwe baako ng'olina se ku bintu byemukoze eki byobugagga bye mulina malaaya agenda kujja twala omusajja oyo omusajja agenda gikolera myezi egi ate alina kyekyeteeka ku tebo ate ng'omwami yemanyira kulaba bateeka kuki ku tebo okuteeka ku tebo si kibi bakyala temukitya kibanywereza mu bufumbo yes kati ate abantu kye batamanyi omusajja ebbanga lyonna mutaddemu omusajja ngumidde ebizibu teri mukazi ogumira bizibu nga musajja yagula emmere ye yagula ettaka ye yazimba ennyumba yakujja mu ddwaliro ng'ozadde ye nannyini kitanda ye nannyini sideboard ye nannyini masuuka ge weebika tolana bizibu byogumidde mukazi gwe omusajja bw'anaakwana agenda kufulumya awasizeemu omulala kye bayita okugumira ebizibu mugeuze poloti oyinako 5 naye ayinako 5 okitegedde kwekugumira ebizibu kwe bayita okugumira ebizibu babakyala bakikwata bubi mbundidde obutula twezimbe obulidde obutula mwezimbe n'omusajja yakola gw'oliwako olya butula bwo gwabugula bw'obadde olya
genda n'omulala kajjabulye kola kiri kyenkugambye sideboard ya musajja entebe zizo ekitanda kya musajja amasuuka gago okitegedde poloti mwagigula obukadde 5 oyinako 2 ekitundu naye ayinako 2 emeka ekitundu kati bw'anaayagala okugoba ewaka abatana wakugobera olagawa nga tegwe maama w'abaana percentage eyiye y'abaana bozadde endala yiyo percentage yange mukama bagituwa tukoze eba y'abaana baana gwe yiyo gye bawasaako ensigala yiyo kati gwe genda wasakaziwo abakyala mutukoze obukodi obuyitire mutegedde bakyala awo we tuli naye bino bingaza bubi nate musajja agenda kunduka ewaka olw'okuba ndabika bubi nyaza bubi nabwo bajja kufulumya n'obubi nabwo era bawasaayi n'akabina abasajja mbayita ab'okuzannya musajja akugoba n'akabinako noniguuka ng'ogenda baana bali mu kibuga balina obwira baniguuka naye tebalina we basula n'ababawasa tebabala bafuna babalya lunaku kola ebyo byenkugambye ofuuka omukyalo omufumbo muli nsiima mutegedde bwe mma mukyali baavu tutandike kubali mu muzigo lumwemu kapeti esiimuulwa omwami wagula kapeti esiimuulwa gula domaati tule mu mulyango awo gula domaati weyagalire ka domaati nga bw'ayingira akalaba kako bwagula sideboard ebintu byamu bigule ekyonna kiva kuki tukole tuve mu keero okusiba embuto ne jimu akeera mu jimu ka sente zafisa ku mmere akola lubuto kunoonya kizigo kinyiriza nkola lubuto mwami tankyawa tandaba n'ekibuto bannanga abakazi balina ebibuto malya g'abasajja neteri abagoba ate amugobewa bye bakola ababiri bintu banya endagaano z'abalo nti oyinako percentage muleke kulowooza kubba endagaano z'abasajja muzezadde abaana zino nyina okunyuuka nazo agenda kugoba emisinde azikugyeko era ogende nga bwe wajja noonya gundi ku mawulire mulanga yadduka n'endagaano zange era be bakwata bazikugyako naye gwe lowooza ku ndagaano eriko nali mu misango eyo omusajja yajja ne poliisi nga zekwata muwala yagenda nga aminamu omwana omu kati yajja amunoonya nga yanoba ewuwe naye nga mukunobayo yavayo n'endagaano ye kati yajja ne poliisi nga zemunoonya mumukwata muwe endagaano ye ekituufu yakwatibwe oyo aba mubbi muyiga okukola muve kwemetta ebizigo muve kukwemetta ebizigo iphone eno enyuma ogikwata ng'omanyi nti iphone eno yafubutukawa yes musajja agenza ogulya iphone naye ng'omanyi iphone evuddewa ukitegedde kikulu nnyo abasajja mubazimbe temulowooza kuwoza ngumidde ebizibu nsula bubi fe boolaba twatandikira ku mukeeka gwoli wagula omukeeka ogwo mugutandikireko nga piro gye mugwezizisa yiyo w'ebifumbo obutambula n'ebiri byonna bye babagamba nti abantu bayiza otunda eddagala lyabwe mukyala sala nnyo olubuto mukyala fesi gimyuse akajani kafuka akajani mukyala enjala ezo mukyala agenda kuwasa wali eri ennaku emukubireyo agambe samanyira bwavu buli bwe nsanze wa namba 2 namba 2 wakugulira okuva ku mpale ey'omunda agenda kukomawo kiri kye bayita kamulyemu agenda kumuwubamu emyezi egi amutanda azaalire mu muzigo lumwemu ng'akaana kakaabana nnyo ng'eno alina waasula nga n'okubate obwana busula mu kisenge kyabukabulira ajja kudde wa namba emu era nze ejja kukolayo puroguramu nga nyumya nnyo abo abakazi abali mu namba emu buyanzirukako bebebe tugikole wiiki ejja musajja muno bwolezze nga gwe omukyala oyo nambwayo tuula okkalire yongera kola bigatta ku Suuna tomutoolako Suuna ajja kakanabba wa Nambwayo ate Suuna babanga yakoowasse nga nze nkitunuulira nnyo abasajja bakoowa lwa namba zino eziri wano empya 3 ezaali mu kulya ne bw'aba taata w'abaana bo ng'otudde mu ndyu omanyi nti yiye ne bw'ayenda ku basajjazi 5 akomawo wano bakoowa lw'abano benkugambye be bawa obudde bannyonnyola gwe musajja omanye abasajja abenda batannyonnyolebwa be bakuumye obufumbo omusajja ayenda kumakyane mutundu n'ekiro naye teri amunnyonnyola bw'amala okwegattako ng'akwata ebizibu by'emmotoka ng'agiyimula ng'akuleka mu loogi ng'agisasudde nga ne transport amukuwa oli oli mumanyira nakunyumizako ku mukwano gwange yanyumiza nangamba nze Geoffrey alina omukyala n'abaana naye yaŋŋamba nti nze
omuwala bwaba kwanya omuwala uno bebbali bano ngendako naye mu bbaala tunywamu nadde ewuwe nange nenzire wange alina amateeka ge toteekeddwa kuba ssimu ye yakubira naddala mu budde obw'ekiro toteekeddwa kumuzaalira ye tajja kuzaala bbali mutuufu yasaba nsujju kulya ku nsujju ate yagambako njagala abaana toteekeddwa kumuzaalira bino binabola bye muwoza tokasaako leero agakalina okubeerako nagwe manya ayambala busatu aga mukambwe oyo ati oyo ng'ate ayitiriddwe kabuukako akokubiri anyumirwamu biki ebyo obuntu obusatu bulambirira ate bw'oyambala obusatu tegavaayo gagaanirayo okuba kunyumirwa kyoko okunyumirwa kuli luddawa awantu awo si finishing naye maama ne finishing ataliimu ku kyogamba bw'oyambala obuna ebisenge bisenguka buba buyitiridde tebusoboka obwo naye teriyo n'abantu ng'era olaba n'akamu oluusi kakaluubiriza naye omuntu buna bulambirira akamu katandise kukaluubiriza mayanja we tulaga omwana kakalubiriza mu extreme nawe walalabako mukowa eryo katandise bakaluubiriza kale foundation agambye mbu bwokya bwokya omukulu Mayungwe Charles agambye bwokya naye nga tubunywerereko nnyo bannange kubanga bw'obulwadde bwe buli naddala oli omwana gwe ngambye ali mu kunoonya omusajja muba bwambala ennyo bw'oba temusajja osubira n'akagaana genda nako ate kati ne mu kiseera kino kati ng'ekya school fees oba tobwambadde weekanga nga obwana obuwezeza akasomero naye nga tosobola kubulabirira abasajja mudduka ffe twabavaako nze tujja kudda twogera ku musajja obudde butugenzeeko omusajja taliiko nti munange yakuzaddemu omusajja yakedde dda yaganye dda okuwa fiizi mukazi wanoonyeza dda bw'owerera omwana wo omubazaalire mubeebambire mujja bawulira yagambye dda nti sina wange ne bamutwane ku musaayi ne bamukebera nga wuwe ne bamumuwa n'agamba nti nze si wange kale oba omunsibyeko nnyo mutwale wa jjajja mu kyalo gw'onoolekayo omwana wa jjajjaawo mu kyalo tosobola bakazi muzaale bye mumanyi tumalirize program senga olwaleero emboozi yeeyo byetugezezako kwogera olunaku olwaleero senga mbadde nsaba nga tumaliriza abantu babuulire abaana ab'obuwala abeetaaga kakiyira abeetaaga zimufunza kamufunza abeetaaga byonna abaana abawala baneetaaga naddala beetaaga counseling onvayo akasente katono tunyumyamu nagenza ogamba bwentyo bantawaanya nnyo lyakubira simu n'ayogera nga talina gy'atwala nekyali mu kwogerako jangu gye ndi twogeremu bw'ayagala okumiitinga akasente katono nnyo ntwemiitinga ntunyumyamu ate era ndoza era ne bw'abeera mwami n'abasajja njagala kwogeramuko naawe n'abasajja njogerako naawe ate naddala abasajja munoonye nnyo tusobole okufuna mbabuulire waliwo ekyenjagala abasajja obbagamba abaana abawala bagamba nti abasajja omwana abeera mu bulamu bw'ensi natuuka myaka yonna egy'obulamu bwe ng'akola sekisi naye nga tatuukanko ku ntikko nawaddeyo abasajja okufunayo akasente katono nenkunnyonnyola wawa olina okukwata omukyalo oyo asobole okuba nga naye ayenyumiriza mu bakyala abanyumirwa sekisi nasazayo abasajja ompita nekusomesa eyo ensonga n'ogitegeera bulungi kwa sente akatono ddala ate gwa neetaaze okwogerako nange ku nsonga ey'ekisenge sirina mazzi nina candida nnuma infections ezo siwooma sirina bbugumu infection yali malamu ebirwadde bye bisinga ebikwata nga bitawanyiza mu kisenge ojja kunoonyako mpoze kyana nabagamba nafunye eddagala lya alusaazi eddungi abalumu alusaazi munkubireko alusaazi munoonyeeko tojja kuddamu kwejjusa abaana abawala nabafunidde obutiiti kwegamba ebintu birungi byonna gwe nikubiraako waliyo abaana bagamba nti nze omusajja yambulako naye musajja wange baaloga muloge gwe jangu tulabe bwe tuzza omusajja oyo gye yagenda bwakomawo nali nnyoma akatiiti naye bannange omwana ayambadde akatiiti alinaengeri gyagiramu bwatuga bannagenda eno kumanyuma bwe kambuka waggulu kayitiriva akatiiti kaleka nokukaleka oba kaleka kyeyini kwe konna kosobola kusinziira ku myaka gy'oyina tubulina mbagambye nti omusajja yagenda okyamwetaaga asuddewo abaana bamuloga jantulabe tutya
bwe tulogolola omusajja oyo tumukomyewo bijja kutereera ate naawe aganya omusajja aganya okutereera tulina kamutuuza ajja tumutuuze atereere naawe onyumirwe nga ffe bwe tunyumiddwa emyaka 12 nga basajja tubalina nkuweeko ku nsiriba sirina mutawaana otereere nga ze bwenteredde abamanyi bakimanyi ti omusajja mulina onywezeemu akwatemu nkubira ku 075 872 24 mpozi Mayanja gambo tukyaliyako ku foundation abaana badda ku ssomero abaana bali abanaku b'ensi eno tebalina bitabo tebalina ki babundabunda ndowooza makati tuweeyo akaddojjolayo ku baana mu wiiki eno bateereyo abantu babalabe tukole program mu wiiki eno kale neyanze tujje tukwasiganya ensonga ezo kikulu nnyo kale bwe bitube bitambula olwaleero njagala kujjukizako bannaffe aba Dadila Football Academy so bagamba ati no webali twalayo omwana bamutendeka omupiira bagamba nti ensonga zonna bajja zikwasiganya bulungi nnyo bw'obanga olaba omwana wo omulaba mu talenti y'omupiira agwagala mutwale bongere omunyikiza bamuwa obukugu obw'enjawulo asobokubanga omupiira gusamba bulungi kubanga balina enteekateeka engazi balina ekyoto ekigazi bakolagana n'amatiimu ag'enjawulo wano mu Uganda ne wabweru w'eggwanga balina amatiimu n'okwetooloola mu Africa n'okuva mu n'ebulaaya so balina abantu ba consultants abebatambula nabo balina bakochi abakugu ebikozesebwa balina gym balina sports arena balina buli kimu kyonna ekitagisa okubanga batendeka omwana so bwe tuta omwana ku Dadila Football Academy bajja kumukolako bulungi nnyo abeere nga talenti ye eyimusibwa ennaku zino ekigambo kye bayita talent kikulu nnyo era nga kiyambye abantu abamu okubibizaawo abasito balabyeko sente bazifuna buli kimu kyonna so talent kintu kya nsonga nnyo so omwana muyambeko obudde buno nga bwasoma naye ne talent eyo kikulu nnyo abaana bangi basomedde ku talent osobola okuwona school fees olwokuba nti omwana obabaala nga afunye obukugu obw'enjawulo nga endiba agikuba bulungi nnyo asobola okuba nga yambibwako mu ngeri bwetyo so weekwate bannaffe aba Dadila Football Academy bajja kuba bayambibwako mu ngeri bwetyo n'ebirala abasigala ojja kuba tulaba munnaffe aba Diamonds Primary School Budo Kimbejja abaana baddamu okusoma so lowooza ku Diamonds Pre and Primary School Budo Kimbejja lisomero lyokka ery'okuyamba okusomesa omwana wo bulungi ennyo buli kimu kyonna kitambule side awo kale katukuleke tukwagaliza akaseera akalungi na byonna byokola bitambule bulungi nnyo ekifaananyi kino bw'okiraba ekitukwatira olunaku olwaleero bwe kiba kibi era ne bwe kiba kirungi omanya nti nakikutte bamuyita extreme oba extreme media kakati awo obukugu bw'ekifaananyi kino nga bw'obulabye obulungi bwakyo oba obubi bwakyo kale bwegala bannaffe owegala okukwata ekifaananyi ekirungi ebifaananyi ebirungi abannaffe aba extreme media bagamba ntino we bali okuba nga bakwata video ku mukolo gwo oba mu nteekateeka yonna bwekasobola olowooza ku kyokwagala okukwata video n'okukuba ebifaananyi ebirungi lowooza ku extreme media so webali abayimbi abagala okukola video mu mwekwate abakola n'obubagabaga obw'enjawulo mubeekwate abagala okukubya ebifaananyi naddala abakyala photoshoot byonna so bagamba nti nno webali bakubireko ku 075 028275 oba obafuna bulungi nnyo kkiriza tukuleke nkwagaliza akaseera kalungi senga tujja kudda naye wiiki ejja n'ensonga endala tubeere nga tuwaya so abalina baithayo senga asome enamba y'essimu abalina amataaba mugamusindikire mumukubagize senga tumaliriza sho gaba mataaba baweereza amataaba kale katugende ennaku gye nnina ndala nnyo bw'olaba nseka mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Dadila Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dadila Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna
ebiri yensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddela Tore Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.